Akeezimbira. Ebiseera ebisinga tuzimba amaka gaffe naye ne tutamanya nti amaka gano gayina ekibulamu. Kyeki by'ebimuli bino byolaba. Ebimuli bya bbeeyi, ebimuli bya muwendo. Nti n'oli abirabako ne waba ayina stress, wabula stress yemuggwako najja akamwenyumwenyu ku matama. Ebimuli bino bibeerawa? Ebimuli bino tulina biteekawa. Tutunuulira compound eyo yooteddwa n'ebimuli ebirungi. Ne tutunuulira amaka munda mu go. Nga mulimu ebimuli ebirungi olunaku lwayo bye tugenda okuba nga tutunuulira. Naye jjukira nti ebimuli bino mulimu bye tulya ng'emiyembe ne tubaako n'ebikajjo ne tubaako ate n'obuntu obulala bwe tusobola okuteeka mu caayi waffe okuba nga tumuwoomerwa. Tambula nange Maggie Ann sisinkana omukugu yeeyongera okunnyonnyola kimuli ku kimuli kitegeeza kye kirina kubeerawa kirina kgendawa. Lunaku lwa mukaaga ssaawa emu n'ekitundu programu Akeezimbira tovaawo tusobole okweyongera okukunguka. Bangi muzimba amayumba ag'okusulamu oba aga bizinensi naye obadde okimanyi nti endabika ya compound yo kintu kya nkwizo nnyo. Kulona tukuleetedde omukugu mu compound designing oba akola ku compound yo erabika obulungi. Ebiseera ebisinga tumala gasimba muddo awaka naye nga mu mbeera eno mwattu ebimuli birabisa compound yo bulungi awamu n'okuwa compound yo akawowa akalungi nga kootadde n'empewo ennungi. Mu mbeera eno olina okumanya ekika ky'ettaka ky'olina mu compound yo kuba ebimera oba ebimuli bikula okusinziira ku kika ky'ettaka kw'osimbye ebimuli ebyo. Bw'osalawo okusimba ebimuli mu compound yo kakasa nti obirabirira bulungi nga bw'osalako ebimuli ebiba bikuze nga kino kireeta compound yo okulabika obulungi n'okusikiriza abagenyi bo. Nkwaniriza nate kubanga nakusuubiza nti ngenda kutuusa ew'omukugu mu kuyoyoota n'okusimba ebimuli. Wano wendi ndi naye mu bujjuvu agenda kuba akunnyonnyolera akawonvu n'akagga. Ebintu bino bisimbibwa bitya? Ebimuli bino omala bisimba olina biyoyoota otya? Birina kuba birabikira bitya mu compound? Ebimuli bino olina biteekawa? Waawe bisaanidde okuteekebwa nawe bitasaanidde kuteekebwa? Nsanyusa okutusanga sewo. Nange neyanziza nsanyusa okukulaba. Weeyanjulire abalabi ba Akeezimbira amannya go nago kimu ki? Amannya gange mpitibwa Robert Bagambe wano ku Bukedde TV. Neyanziza mwina abandaba ssaawa zino. Okay, wano tuli mu kisaka tuli luddo. Madamu Maggie kino si kisaka. Kiki kino? Eno tugiyita greenhouse. Waawo giraba nga ng'ekisaka. Ne si kisaka nnyabo. Eno greenhouse erimu ebimuli ebyenjawulo. Ebimuli bino mutunda kiki kubanga ndaba biteekateekeddwa box ez'enjawulo. Bino ebimuli tubitunda waka. Tuli wansi w'ekizimbe kino kyendaba kye tulemu wansi. Tujja kiyita kizimbe wabula nja kiyita ki rooftop. Rooftop eno erina mugaso ki? Eyambako ku muzira ng'enkuba yabadde etonye nga nnyingi ng'erimu omuzira obutakosa plants zino. Then ekirala ena engeri gy'ereducingamu omusana obutakuba bino ebimuli. Omusana gulina okuba nga guli balanced bulungi ku nkuba n'omusana nga byonna bifuna kitono kuba twetaagisa light. Twandibadde tusaawa amabaati gano aga bulijjo naye amabaati aga bulijjo kimanyi kwe gagali gookya gabuguma muli munda galina heat. Si buli kimuli kyonna ky'osanga mu compound oba mu luggya lw'omuntu nti kyonna kyagala musana. Tulina plants
ezirina okuba nga zisimbibwa mu shed nezisimbibwa mu musana. So kati zino plants zetulina wano ezisinga si za musana, so zirina okuba nga zifuna light omutonotono nezifunako ne ku nkuba nezitafuna musana direct ng'endala bwe ziri mu compound. Omuntu ali mu maka gano ebimuli bino ebiteekateekeddwa bimuyamba bitya kubanga nze ndaba tebiyinza? Ebimuli bino oyinza okubiraba ng'ebitalina mugaso, nenze nga nze abirabirira, abisimba, abiyooyoota, emigaso nyina mingi, era nga naawe nakunyonyodde emigaso egiri mu bimuli bino oyinza obyetaaga. Nze kyendowooza nga nze ate kyensinga okwagala nti ebimuli bino bimalako stress. Weebale nnyo ogwo okirese na bulungi nti waliwo akaseera k'obeera ng'oli wekka n'ogamba yi n'olowooza ki n'otunuulira ki n'ogamba kimpitiriddeko mu nnyumba kangendeko mu bimuli byange nkole ki ndabe. Buli lwojja mu bimuli bino kwegamba bikuwa endowooza nyingi. Oyinza okutunula ekimuli kino n'ogamba ekino ekimuli nga kyakula bwe kiti, ekino ekimuli nga kirabika bulungi, n'otunuulira nga faani eno n'ogamba yi Katonda nga yatuwa ebintu. Kwegamba naawe n'olowooza n'otunuulira ebimuli ng'ebyo, kwegamba stress gy'ovudde nayo oba ku mulimo oba awantu wonna mu nnyumba oba wa, kwegamba neekakanira wano ogenda okuddayo eri ng'ebirowoozo byonna bibadde ebirowooza ku bimuli byo. Okuba kujjukizaako tuli mu kulaba ebimuli eby'enjawulo, wawe tusaanidde obiteeka nawa we bitasaanidde kubeera. Wano we tuli ndaba nga ngamba nti tuli mu greenhouse newankubadde nti enkuba eri mu kutukuba naye ate enkuba bulamu kubanga n'ebimuli bino we biwulira enkuba ekibadde kyebumbye kibumbuluku kati ne kyeyongera kubanga obulamu bwakyo bugenda mu maaso. Bagambe abadde akyatubuulira lwaki ebimuli bino birina okubeera mu pots ez'enjawulo, bakyabiteekaawo nobireka we biri bisobola okuba nga bimerera kubanga nkimanyi bisobola okumera oba naawe kyekimu nange simanyi. Bagambe abaddekyanyonnyola abantu lwaki ebimuli tubiteeka mu pots ez'enjawulo, ndabawo ennene ndabawo n'entono. Ekyo ekibuuzo kino kyombuuza mukyala Maggie nti waliwo abantu abalina ebifo nga bitono nnyo wankubadde wano we tuli wagaziiko ekimala naye n'ekintu kye yakyagala nga kiri near the house, naye waliwo omuntu gosanga alina space ntono nga zino plants zetulina wano kwegamba wano tulina plants almost ziringa mu 200 plants eziri potted. Osanga omuntu ng'alina okuba ne garden nga mulimu wasimbye nga kweganga garden temala okuba ng'asimbamu plants zino, so osobola okukolawo akafo katini n'ozikumira mu ka greenhouse ko amaaso ne gaba nga gazituukirako. Ate gano amaaso buli gabeera ku kintu ekimu nga gakitunuulidde ne galaba kiri ne galaba kiri ne galaba kino ne galaba kino, kwegamba muli owulira bulungi okusinga togenda n'olaba kiri n'olengera eri n'olengera eri n'ogenda eri, naye buli obeerawo nti amaaso go gatunuulira ekintu kiri wamu amaaso ne gasanyuka okusinga okutunuulira ki. Bino ebimuli bye tulina wano byanjawulo. Tulina kati ekimuli ky'okutya mukyala Maggie kiri mu cactus style. Eno plant eri mu cactus style nti ogiteeka mu poti entini. Abalabi baffe olwaleero amazzi plant eno geekozesa eno si geekozesa. Okugejja kwa plant eno ono si kwegejja. Bw'oddira plant eno ogiteeka mu kapooti kano oba okoze ekikyamu nti ejja kgejja within 1 week ogenda okwesanga akapooti kano tekakola ki tekagimala. Eno bwe nkiteeka mu nnene ebeera etya? Still ekula mpola ate teyinza kulabika kubanga pooti nnene. Pooti almost ebeera nga etaliimu kintu. So entono nyina okugiteeka mu katono? Entono ate kisinziira entono kye kiriwa. Entono ye cactus mu cactus style. Eno group ya cactus. Eno cactus group, neno cactus group, neyo cactus group. So bodila cactus eno n'ogiteeka mu pooti eno ejja kutwala time okuwa ekifaananyi ky'okola ki ky'oyagala. Batugambye nti mu bibala mulimu n'ebyokulya. Tongamba nti eri nanasi. Iri gijjeeyo. Eno efaanana ng'enanasi, abalabi baffe abatulaba njagala mwetegereze bulungi. Eno si nanasi. Weewaawo kafaanana ng'enanasi obulungi bwako kalimu amaggwa. Naye kamulisa with time. Kaleetako tubes nga ziringa ez'enanasi n'esinanasi. Ka plant nako kalimu
eno rock plant gye bebeera mu garden zino eza rock zibeera mu deserts oyinza ogiraba oyinza n'okumala omwaka mulamba ng'eri bweti wakati plant eno kyenkana egenda mu mwaka naye singa ebadde enanaasi singa tuwatandika dde okulya egenda mu mwaka naye ng'eri bweti mpola tuyinza nakitegeera nti eri mu kukola ki era mpola mu myaka ng'ebiri kati eno sofa na plant ng'akantu kamu naye wiz tenaweza wadde mwaka yakaleeta yakalala so singa yali nanasi singa batandika dde okulya so abalabi baffe eno si nanasi just ka plant tovaawo tukyagenda mu maaso